tusse serena butter brown sugar ne tukyalako Entebe we twasangidde baana balenzi abalina okwemulugunya okw'enjawulo era nga bano bagamba bannange ffe tuli wano tuli bayimbi ba Ntebe twakula ne King Saha nga tukuba obumonde ku kkubo tukola biki tukuba ennyonyi we tuvuba ebyennyanja naye we yatuuka mu sita ate teyatulabira King Saha olwatuuka e Kampala Entebe n'agisuula ebbali bano bagamba King Saha yabeerabira talina kyabayambye ate mwana waabwe w'Entebe nga olaba mbu oba oveeka yabwe simanyi wasomoka lwera teweerabira banno naye ate bana bayiba si baana mulimu abantu abakulu of course kuba kuyimba si kwammwe mwekka munnange naye nkulu enywa n'olwekyo basajja battu ne bakazi battu bavuddeyo ne boogera ku nsonga ya munnaabwe King Saha obutabawa buyambi oba baagala kawunga na byuma naye nga baagala bambi kutandika kuterekawo kasente kwegamba music w'Entebe naye asituke tubereko ne sita si Luweero yokka gundi David Lutalo Luweero tata gundi Luweero ab'Entebe nabo beekyanze wabula ate bo banenyeza King Saha olw'okubanga bo munange teabafaako talina kyabawadde katubalabe okusinziira ku sente ki za membership oba simanyi amanya mpitibwa abo bisekyemanywa nga ndi wa mutuzi wa kumbaita ababiri kusandisewo ekibiina kino kya Entebe Music Association nga tuyita mu kuyimba n'okuzanya katemba mukyo ekitukozesa ekibiina kino nga twagala twegatte n'abayimbi ab'omu Ntebe n'abakatemba tusobole okufuna eddoboozi eryawamu nga tufuna obuyambi okuva mu abo tulaba nga batutumbula ekitone kyaffe. King Saha yakuba yiti n'akuba yiti ye muyimbi ava Entebe naye ye teyatufaako yatuleka bulesi okisegeera ye naaba nga atambuza ekintu kye yes tetumunenya kubanga omuyimbi yenna alina gy'ava wabawala naye ojjukira omukululo gw'oboolese oba abantu b'oba oyiseemu baako ne b'ositula ne gw'ositula ajja kusitula gwakoze eki gwaba asitudde oba okitegeera so kati ekitulese wano olunaku olwaleero tube nga tufunye tutya esente ezikulaakulanya ekibiina kyaffe n'abantu abali mu kibiina ekyo ekya Ntebe Uganda Music Association ekyo vola nti tuyisa abantu abo bonna boolaba mu meeting awo tube nga twogera ng'era twewa amagezi tukoze tutya mu nnyimba zetuze tuwandiise ennyimba ez'ekinansi ennyimba ez'omukwano n'ennyimba endala zemuwulira ku maradio ne TV ez'enjawulo n'olwokuba kati ng'omukufa abawandiisi tutunuulibwako nnyo nga boolaba abayimbi abali ku mwanjo tubeerayo eno wansi nga tujja tuwandiika ennyimba ezibanyumira naye abasinga tebatufaako natumanya tukubira omulanga eri abo bonna bonna bekikwatako okwongera naffe tulowoozaako okugeza ffe ng'abawandiisi abawandiikira abayimbi abato abali eno wansi abasitula obusituzi ebitone tukuba omulanga eri abo bonna bonna betusobola okukwatako okujja okwongera otukwatizaako naffe tusobole okusituka okusobola okuva wansi gye tuli okweyongerayo waggulu kati egyona gyonna emisomo tugireeta nti artist yenna wandibadde omanya ebintu ebisatu wandibadde ofuna naddala emisomo egy'ebintu ebisatu so engeri gy'obranding omulimu gwo engeri gy'ogenda ogumaketinga engeri gy'onooguprotectingamu nti wajjawo amateeka muddamu nti angazza kuteeka library nsuubira emabegako batuukako Entebe paka lwebakota libraries n'amabaala agakuba music naye ku side nanga kibattira katale naye nga temumanyi wakubuke nti abantu bano musooke mubayigize muzicollectinga sente ezo bano bo bazifunamu amabaala gasasula radio zisasula TV zisasula hotels zonna kati mubula tulina hotels mumekana mu ggwanga mu covid ono sente ezo zetuyita collecting royalties on behalf of bamembo babehalf of abayimbi bandibadde buli muyimbi ali registered wata oli registered okugwa musango naye wandibadde ofunako ka percentage. Abayimbi b'Entebe ndowooza mubalabye n'abeeruwero bali kumpi naye abeeruwero bazze bavaayo munange tebalina complaint yonna kati tukole ku nsimbi z'abakama baffe actually tukyali mu lugambo ndo teruggwayo.